Okay, neyanze gabatula ku Soul TV wano ku Canaanland wetwogerera just tubuzayo lunaku lumuloka lunaku lwancha sobola okubanga tutuuka ku kusaba okwenjawulo okuteekeddwa Kkanisa ya House of Prayer Ministries International okwekusonderako ssente ez'okuzimba Pentagon. Wano ku House of Prayer SPD n'abatula mwenna amujjukira waliwo slogan oba engombo gye tulina wano nti kagwake keetonye. Era mu kiseera kino omuntu ayinza okwebuuza obudde bwe tulimu obudde bwa nkuba n'omusana gumala ne gwaka kino tekirobedde oba tekiremeseza enteekateeka ez'okugenda mu maaso oba okuzimba oba okuteekawo tent abagenyi oba abantu bonna abayitiddwa ku mukolo guno oba okusaba kuno okw'enjawulo okuba nti bagenda mu maaso n'okubanga bakola enteekateeka. Era nga ssaawa zino wetwogerera bw'otunulira njagala kulaga ekifaananyi ekiri wano wansi mu first phase bw'ova wali ku kituuti kyaffe tetukozesa ekya bulijjo tuwano wansi ate bataddewo ebyuma ebigenda okubanga bikolebwamu ebigenda okuzimba tenti gaggadde eno gye mulaba okwetoloola wano wonna abantu we bagenda okubanga batuula era nga bino ebyuma bye mulaba era bwe bugenda okuzibira olunaku olwaleero bajja kubanga at least nga zitandise okubanga ziyimirira era nga wano we tugenda okutuula ffenna kubanga bagambye nti buli muntu yenna eyayitiddwa era mugenyi mukulu. So eno embeera gye twagadde okubanga tubalako olunaku olwaleero batutegeeza nti bwe bunaazibira olwaleero enteekateeka zijja kubanga ate zirina engeri gye zeeyongeddemu. Ekituuti tugenda kubanga tukozesa nekyaffe ekya bulijjo naye ate nakyo bakyagenda mu maaso n'okubanga abakitereeza kulaba nti kirabika bulungi ku lunaku olwo ng'omusumba bwazze atukubiriza ffenna banaabeera wano tulina okwambala obulungi tuweese Mukama ekitiibwa ku lunaku olwo era nga buli muntu yenna wetwogerera muyite era nga VIP. Ebyokwerinda byo ku kitundu kino wetwogerera byatandise dde okubanga binywezebwa era nga lwakuba nti kati wano wetuli munda naye bw'otunuulira ebweru wa House of Prayer Ministries International ba Canaanland wano wetuli ne munda ab'ebyokwerinda abali mu uniform n'abatali mu uniform nabo weebali okulaba nti abagenyi bonna abagenda okujja ate basanga ekifo kyonna nga kimaze okubanga kiyoyotebwa ate nga n'ebyokwerinda nabyo nga biyoyotebwa. Njagala kutunuzaako ate currently wano wansi ate lunch hours zigenda maaso n'okubanga ziteekebwa nti n'abaweereza wano zigenda kuweera saa 12 ez'okumakya nga batuuseewo era bw'otunula ekifaananyi ekiri wansi awagenda okubeera okusaba kwa lunch hour leero abaweereza bamaze dde okubanga bategeka obutebe era ng'okusaba kuno kubeerawo paka tewaliwo kuyimirira kwonna paka ku lunaku olwokutaano tugenda okubeera ate n'okusaba kuno kwennyini okwokusonderako ssente eza Pentagon. Njagala just wano nsanzeeko omu ku baweereza abagenda maaso n'okubanga bategeka njagala briefly ayinza okutukubirako ku kifaananyi engeri gye beeteeseteesemu okubanga baaniriza abantu abagenda okubanga beeyiwa ku ttaka ettukuvu Canaanland nga n'abamu twategedde nti batuuse dda mu kibuga Kampala era nga balindiridde olunaku n'abalala beetaba mu lunch hour nga muzze muziraba ennaku zino. Mukama wange tuli ku Soul TV ambadde nsaba osooke weeyanjulire ku batulaba ku Soul TV. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Erinnya Nsubuga Samuel Saalongo Oweeruweero ndi muweereza. Twebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde okubeera nga tuteekateeka abagenyi abakulu bonna we bagenda okubeera. Ng'era bw'oyogedde tenti eno etuuza abantu abasukka ne1.1 era olwaleero bunaagenda okuziba nga tenti zibikkiddwa wano wonna olaba ekyererezi. Tuteeseteese ffe tulinze bantu abaayitiddwa okulaba nti bajja okukola omulimu gwa Katonda. Essebo abantu mweteeseteese kubaaniriza batya bagenda tuulawa era bw'aba bagenda kujja biki bye balina okujja nabyo kubanga tupitala n'enkuŋŋaana zaffe waliwo ebintu bye bagamba nti munaye guno omukolo gwa njawulo ate temuleetanga ebyo bye tujja nabyo mu nkuŋŋaana. Ekisinga tebajja na bisawo kubanga bajja ku mulimu gwa Katonda. Ebisawo bitera okututaataaganya abakyala batera okujja n'ebisawo ebibeeramu ebintu ebingi bajje n'akasawo akatonotono. Ekikulu ekisooka bambale bulungi bajje nga beeteeseteese bulungi olw'omulimu gwa Katonda. Buli muntu ky'aba alina ekyo kye kigenda okukola mu mulimu gwa Katonda. Omuntu aleme kunyooma ky'alina. Ekisooka okujja okukkiriza kw'abanaku omusumba yatugambye eggulo tubeere n'ebintu bisatu: okusuubira, okukkiriza n'okwagala. Ebyo bye tunaabitambuliramu gwe mukwano ogwo gujja okuzimba Pentagon nga tubakubiriza okujja nga tebazze na bintu ebiyinza okutuusa ku bannaabo obulabe. Abamu bajja n'obwambe, abamu ne bajja n'ebiso. Bw'obanga obadde ovudde ku mulimu tovola musumba yatugambye twambale bulungi. Bw'onooba oyambadde bulungi tojja kuba nakambe nga kali mu nsawo oba gundi opena oba ekintu kyonna ekiyinza
kutuusa ku muntu obulabe. Tusaba abantu bajje nga bajjidde mu bintu ebyo ebisatu: okusuubira, okukkiriza n'okwagala. Ebyo bijja tuyamba okukola omulimu gwa Katonda. Mwalabyeko ku faces empya kubanga waliwo abantu betwategedde nti olwedde batuuse dda mu Kampala just balinze olunaku kati ennaku zino bayinza okuba nga beetaba mu kusaba okwamalya g'ekyemisana okugenda mu maaso. Mwe ng'abaweereza mulina abantu mu receiving kati abavudde mu bitundu ebyawala. Bwe twabadde mu lunch hour ey'eggulu tulina bye twalabyeko abavudde ewala ate eriyo n'abaleeseeko abatandise okuleetera nga bagamba nti nja kujja ku Lwokutaano ne kansooka empeeyo kino. Ekyo ne twebaza Katonda nti omulimu gwa Katonda gulabika nti gutambula. Naye nga waliwo abantu be twalabyeko naga nze nazze lwa mulimu guno naye ate nebeerawo mu lunch hour. Kati nga yeetegekera Friday nti bw'eneetuuka ate abenge ekintu akibaddemu ng'amanyi bwe kitambula. Njawulo okubategeeza nti tubeetegekedde nnyo okubaaniriza mu bulungi, okubaaniriza okulaba nga tubawa ekitiibwa kasita oba ng'oyambadde bulungi ng'era agenda ku mukolo, kubanga guno omukolo gwa kitiibwa. Si gwa kubanga n'oyambala ekisaatisaati oba n'oyambala ekigoyegoye noga nti kanyambale kino ekyo. Yambala bulungi ng'ojja mu maaso ga Katonda ng'owoomye. Kigambo kye kisembayo ky'oweereza abantu bonna batulaba ensi yonna abeetegeka okujja wano okusonda ssente z'okuzimba ennyumba ya Mukama ya Pentagon? Ekigambo era kyenjawulo okwongera okunyweza musumba ki yatuwadde olunaku lw'eggulo nti Abakolinsi ekisooka essuula 13 awagamba nti waliwo essuubi, okukkiriza n'okwagala. Ebyo bwe tunaabitambuliramu kubanga mukulu tumwebaze, bwe mba nkwagala sijja kukola kabi. Bwadde bankusanze nga sikumanyi nja kubeera n'omukwano naawe, nja kuba n'okukkiriza kubanga Katonda awabeera okwagala Katonda waabeera. Kati bw'onojja ne oba tulina gw'omanyi naye omukwano gwe tugenda okubalaga ogwo gwe gujja okubalaga nti wano Katonda waali tusobole okukola omulimu gwa Katonda. Nze Saala gye nsaba ssente ziyite namu tugambe nti bannaye mulekeraawo ssente zaweddeyo. Ekyo ye Saala yange. Amannya seba Nsubuga Samuel Saalongo okuva e Luweero. Tweyanze gatula ku Soul TV ndowooza ebisinga mu biwulidde. Yembeera eri wano naffe amakanda twagasimbye wano tetugenda kuvaawo, tugenda kubanga tubaweereza updates buli kiseera okutuusa ng'olunaku olwokutaano lutuuse. Ate byonna ebinaabaawo nabyo tubibatuuseeko butereevu nga tubaagaliza olugendo olungi mwenna abava mu nsonda ez'enjawulo okujja okutwegatako wano ku ttaka ettukuvu Canaanland ku mukolo ogw'okusonda ssente ez'okuzimba Pentagon. Kino kyensembyayo kigamba nti buli muntu yenna eyayitiddwa VIP wadde tunaabeera n'abagenyi abakulu naye Thank you so much.